Mwana ngali eriski tona manya lutabalo luno yamuseko tawulo nga yakatuka ku stage ati olwamaze omusikako tawulo nagikwata yefula amujjako sente amujjako ngenda pa history y'omuwala oyo. Bw'owuliriza bulungi ebigambo ebyo birambika bulungi nti Alien Skin yaweebwa obutwa mu kivulo kyabaddemu e London ne weebuuza nti obutwa tetuganyiza sikiwakanya obutwa gye buli era butambula abantu bangi ababugaba naye twebuuzeemu nti omuntu anakola ekikyamu alina kikolera mu public era kigambibwa nti yabuleeta ku stage simanya mu ttawero gye yajja akutte omuntu anakola ekintu wangi wasobola okufunira. Alien Skin yali tena kuva buvi ku sheeyo atambula alinyadde Uganda. Abantu abanaba banakola ekintu basobola okutegeera ewantu ne bwaba ku kisaawe ng'oteekateeka okulinnya okomewo. Naye muntu ayinza kuleeta mbeera eyo n'agireeta ku stage mu public yonna ng'emulaba era omuntu bw'abaako kyabadde bw'oba weewala otya abantu okumanya nti gundi yamuleetera ekintu bwe kiti alabika ye yamukola ekikyamu. Ebigambo ebyo bitambula naye ate ebiseera ebimu twegenderezenga nnyo nga tuwogera ebintu kubanga oyinza okusala ekigambo ku muntu ayinza okuba oli faani we naye n'omusalako ekigambo ekinene bwe kityo. Oyinza okuleetera omuntu ng'oyo omuyimbi okweraliikirira n'omuleeterayo embeera ey'obutaddamu kukuba bivulu biri wabweru wa Uganda kubanga buli balowooza nti baŋŋamba ku kivulu ky'e London bampa obutwa kati ajja kuteeka ekivulu mu nsi endala musajja batwagana okigendako ate nga nayo biba bimukolera ku ssente afunamu kasente akasinga oluusi kafuna ate ewaka kuba munaye ssente z'ebweru tezenkanankana na z'e Uganda. Tukimanyi bulungi ssente ya Uganda tekyalina valiyo. Oyinza ogendako ebweru eyo n'olaba nti ojja kukuba kasente akategeerekeka naye buli ebigambo bitandika okuyitingana bwe bityo omuntu n'atandika okuteekawo embeera ne basala ebigambo kireetera omuntu ono naye okutandika okwekengera ne bamutegeka ewantu musajja wattu naye n'atya okugendayo. Twogerenga ebintu ebimu nga tulina proof ku bintu bye twogerako kubanga owulira omuntu ebigambo byayogera ku munne nti ne lumu bayingira mu emu omuntu eyali ewaka e Uganda wamanya otya lumu nti gundi mwasuze n'omuwala bw'ati mwazze okusula. Mutamanyi mwana wa Munyarwanda. Alien gomanyi mu hoteli ze ukawe mwasuze nga ku Royal Agency zao. Royal Agency. Omuwala yalemedde mu lumu ekiro kiramba. Alien n'atuuka musajja atuyebuzaabuza ali ku TikTok alaganyume ne champion gudo n'amwebuuza ku live nga bimusobedde. Olaba omuntu atuuka okwebuuza ku live omuwala ayogera kino omuwala ayogera kiri n'amwebuuza ku live n'amugamba ogenda sula wano nti ye nze naze kusula wano atali mukazi wo. Tetugaana nti abaana abobuwala asobola okulaba omuntu ng'oyo olw'okuba nti celebrity n'amwetega asobola okukola embeera ey'okwetega naye tewali muntu asobola kuba musiru kwenkaniddeawo n'olondoola omuntu paka mu luumu ye mwagenda okwebaka ne oba onoomwagala waakiri ofuna engeri yonna gy'osobola omukwasaamu mu ngeri yo naye nti era omuntu yamulumba ne mu luumu mwe yasula. Omuntu ayogera ebigambo ebyo yali Uganda yamanya ati ekyali e London ani yamubuulira nti boogedde ku kigambo bwe kiti ne bwe kiti nti era luumu basuze mu emu. Kale nno twegenderezenga nnyo okwonoona amanya g'abantu kubanga oyinza okusala ekigambo nga gw'osalako ekigambo ate ye muntu atasobola kukola kikyamu. Siwakanya nti tebasobola muwa obutwa kisoboka naye ng'ate abantu be tusibako ebigambo kuba olya kukakasa nti omuntu oyo aleese akantu ako amumanyi nnyo naye tatunnyonnyodde bimukwatako atugambye bugambi mumumanyi nnyo naye mu kumumanya tunnyonnyola ebitonotono ku bimukwatako tutegeere nti wamma ddala kituufu omumanyi. Naye kwogera bwogezi nti omuntu yajja n'ekintu bwe kiti ne bwe kiti n'akijja ku muntu bw'ati ateekwa okuba mwe yaleetera embeera ey'obutwa. Kale n'ebintu ng'ebyo tubyegenderezenga tulemenga kwogera bwogezi kukyamuukiriza bantu batugoberera naye nga tutegeere ng'ebintu bye twogerako nti amazima amatuufu tubinoonyerezaako
era tubimanyi. Waloko otaategedde. Mudde mutunuulye ekivulu ky'eyuka ekyo. Waliwo omuwala nzija omuwala oyo yabadde ayambadde ekintu kiringa kya bibomboola. Omuwala oyo nga kiringa ky'amagye yamuwadde ne tawulo, yamusseeko tawulo nga yakatuuka ku stage ati. Muganda nga ali erisikiri tonamanya lutabaalo luno. Yamusseeko tawulo nga yakatuuka ku stage ati. Olwamaze omusikako tawulo n'agikwata. Yeefula amuggyako ssente amuggyako. Ngenda bba hisitole y'omuwala oyo. Manyize mbagamba ne mbalabula. Alien Skin yalinnya ennyonyi nga talina yadde agenda muyamba eri. Era Mwozi Project yayingidde mu kivulu ekyo. N'embeera yonna tawulo omuwala oyo akawero keyazeesibye ng'ayingira stage Alien Skin. Omuwala oyo n'akawamba. Muwala mukazi muwanvu era omulaba mu training. Nenyimirira omuwala oyo gye yabadde ayimiriddemu kuba mumanyi. Kimenke namuweereza message ng'amaliriza ne mugamba tova UK nga teweekebezza. Tova UK nga teweekebezza. Mudde mu videos omuwala oyo sente yadde efula akwata sente za Alien yaleeta akawero yadde eno bw'amesiga amagulu bw'ateeka mu bbanga bw'akola bw'ati yalemedde mu ruumu ya Alien ekiro kiramba. N'amubuuza mugenda ku TikTok ya Alien. N'amubuuza naawe ogenda powa wano nti engenda sula wano. Bano babeera ku mission basasule. Mutamanyi mwana wa Munyarwanda. Alien gomanyi mu hoteli z'eyukawe mwasuze nga ku Royal Agency zaawo. Royal Agency. Omuwala yalemedde mu ruumu ekiro kiramba. Alien n'atuuka musajja atuyebuzaabuza ali ku TikTok. Alaganyumya ne champion Gudo. N'amwebuuza ku live nga bimusobedde. Olaba omuntu atuuka okwebuuza ku live. Omuwala ayogera kino. Omuwala ayogera kiri. N'amwebuuza ku live. N'amugamba ogenda sula wano nti ye nze naze kusula wano. Atali mukazi wo. Mission eno nnene. Neffe tubibagamba ne mutabiwulira. Omuwala omanyi okwesala speya ng'oliwali wefudde oli ku ssimu. Nengo ga ya Rabbi Mungu tusaasire. Mungu tusaasire gye tulaga. Muganda wange omuwala oyo bw'amaliriza ebyo byonna kati njagala mbabuulire kubanga eno message njagala etambule. Jose Job Ziring n'oyo omuwala abawala babiri eyo tiimu gye baaweereza UK abawala abanyamulenge missioni zammwe nzimanyi. Era muganda wange Alien Skin oyinza okuba wakutteko kubanga embeera si nnyangu eyabaddewo. Oyinza okuba wakutteko kwagwadde nagambe ekibanda negamba bano abantu si bangu. Bano abantu si bangu. Era missioni zonna akabondo balamu ke yasindise